Sabbiiti ewedde Sheikh Shaban Ramadan Mubaje yalayizibwa ku kisanja ekirala eky'emyaka 5 okukulembera Obusiraamu. Abawakanya obukulembeze bwe essira balisa ku ky'emyaka 7 Mubajje gye yawezezza bo gye bagamba egikontana ne Ssemateeka w'Obusiraamu. Kati olunaku olw'eggulo woofiisi ya ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM ekulemberwa Adija Namyalo yateeseteese omukolo gw'okusiibulula Abasiraamu kye bayise Kampala Street Iftaari Dinner. Adija Namyalo we yasinzidde okutegeeza Abasiraamu ng'enteekateeka za gavumenti nga Parish Development Model wadde nga ziringa ezibaleka ebbali bali mu nteekateeka okuleeta enkola ezitaabakontanye na nnambika ya ddiini yaabwe. Kyannaku nnyo okubeera nti abamu baseeka ba misguiding pulezidenti waffe kubanga nze nkakasa nti wemba mpadde emitwalo 5 n'ennyongeramu 100 ezo ziba riba. Tulina enkola gye tugenda okwanjula soon egenda otuyambako eriffe abatasobola kukola kifuna ssente ezo eza riba. Ng'oggyeko omulamwa gw'omukolo Abasiraamu ekyababadde ku mimwa y'embeera eri mu ggwanga ku bukulembeze bwabwe wansi wa Mufti Mubajje. Wadde nga Mubajje agamba yalondebwa mu butuufu b'Abasiraamu abamuwakanya bagamba mu kiseera kino tebalina mukulembeze. Nze bigenda mu maaso mbiwulira ate mummanyi nze ni mutabuliiki naye embeera ezigenda okugwa mu Uganda kati olwaleero kibanga ddala kituufu nga batugambye ti Uganda teri mufuti. Mufuti is expired. Bwe kibanga kyekiri mu ggwanga musabire eggwanga. Batuuse n'okuwanjagira omutonzi abatikkula omugugu. Abantu atalina mukulembeze waabwe amiri waabwe abeerani Shaitani. Tusaba Allah tutasa Shaitani okubanga yatukulembera. Beeraliikirivu nti embeera eriwo yandisajjuka ekiyinza okutabangula Obusiraamu. Tukwate bulungi ensonga zino abali okumpi abali ku lusegere abalina obuvunaanyizibwa n'obusobozi tukwate bulungi tuleme kusasamaza ggwanga ate tukimale mu nsonga esinga okuba ennungi. Beebuuza lwaki omukulembeze w'eggwanga afuuse kyesirikidde ku nsonga zino. Kubanga Mufti wa Uganda yaggwako. Tusaba Pulezidenti wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tukuwagidde ebbanga ddene era tukyakuwagira twagala Sheikh Shaban Mubajje omuwummuze kubanga atugaaniddeko ng'ate ekisanja kyaggwako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubajje yafuuka Mufti wa Uganda mu mwaka gwa 2000 nga ne ku mulundi guno okuddamu okulondebwa yakinogaanyizza lwatu nga bwe yalondebwa mu butuufu Abasiraamu abatuula ku lukiiko olulina obuyinza okulonda omukulembeze waabwe nga bwe kirambikiddwa mu Ssemateeka.